yene endagaano gye mwasayininga n'abakulu ba Viga ennaku z'omwezi nga lumu ogwokusatu dola bina buna 32 senga ekitegeeza asasula ezo sente awaadi ozireeta n'ozimuwa zisina buzibu naye nze obuzibu bwe nina naye bwebwo bw'ataawummule ajja kutukira ku award ceremony enaddako. Alright, Kachumba TV, it's me your boy MC Principal as usual. Wetubaleetera emboozi ez'enjawulo ate ze mbadde mutasuubira ne tuzibaleetera emboozi ez'enjawulo ezo ze wandyebuuzizzaako n'ogamba ne lwaki leero kiri bwe kiti ze tunoonyerezaako ne tuziggusa. Olwaleero twagala tunoonyereze ku nsonga ya gospel industry. Abayimbi bonna abali mu gospel industry n'abagiraninga nga bo bwe beeyita n'engeri gye bakolamu emirimu gyabwe. Ensonga enkulu otuleese olwaleero wano eno y'ensonga ya Viga Awards. Viga Awards abangi mwebuuza lwaki titwaziteekayo lwe zaaliwo naye nga twagala kumanya ekituufu kyeki because abantu abamu be bawanga awards nga bazikuwa n'ozizaayo ekigambibwa bo ne bagamba nti kwali tebannabateekako mannya n'okutuusa olwaleero abantu abo tebafunanga awards ze baabawa ne twebuuza ki ekigenda mu maaso. Leero twagadde tunoonyereze ku nsonga eyo ate tugiguse. Sooka olabe Viga Awards bwe zaali nga n'omukyala Namaganda ye yafuna ekitiibwa kya long time achievement oba Achievers Award oba omuyimbi asinze okulwawo ennyo ebbanga eddene naye ne award y'okutuusa budde buno tagifunanga. Sooka ozirabe nga bwe zaali ate omale olabe ekizibu ekyaliwo nansonga lwaki tebazifunanga n'emivuyo gyonna egyetobeka mu awards ezo ne gospel industry. Ndina abasajja okuli gospel artist then ndina omusajja ow'amaanyi mu gospel industry era eyali avunaanyizibwa ku awards ezo eyazibafunira eyazibaguuza eyazibaleetera ng'ate aludde mu gospel industry. Sooka olaba awards ate tukomewo. Award winner for Viga 23. Can I see your age? Can I see your age? It's okay. I was making research about her. You know, you need to understand where we come from to get her to get this award. Betty Namaganda was born in the early 70s. Timobala. Got born again in 1991, started her music industry in 1992 with the Rock Jesus Band. 23. Allow me to present to you this award on behalf of the people present here. Do you want her to do the song? That means more time, but let her do the song. Mukama yebazibwe. Amina. Emyaka gyonna gye maze nga nnyimba emyaka 30. Thank you. Ndi bulungi. Awadi yakunjozaayoza kubeera nti emyaka gyonna mbadde nkyaliwo mu gospel music. Awadi etalina kasente yo tenyuma naye era munaaye era baba bakusiimye ogenda n'ekyo
kye bakusiimye. Baganda bagamba nti nnyama ntono okayana eri mu nkwawa. Okay. Mukuliko eyo ndowooza mulabye omukolo nga bwe gwali ogwa awards abwe twagala okwebuuliza ekigenda mu maaso. So ndina abasajja ab'amaanyi ndowooza kabasooke batubuuze ogamba otya ekirevu nga kinga okiteeka mu biki anti munnaye gwe wanyonoona kasita walema okumera ekirevu naye naye kankuterekera tofaayo nkuterekerako n'ebibyo siri mugandawo banaye abatulaba Kacumbaali TV ndi musanyufu okubeera wano. Ndi omu ku bantu abasanyufu ennyo ku Lulu Ivo. Watandikira mu nsi eri abamu gye batamanyi. Oli musajja muyiribirwa kuba nti ki? Oli musajja muyiribi nnyo nno to the extent kubanga omuntu asobola okukolera omusajja gwe wali okolera oba okukolera side gye wali okolera ebbanga lye wabeerawo. Yesu ngakyola suubira nti waliyo ekiyinza okukomegga gyekiri kweri sala za Mukama naye simwevuma okuba nayiga bingi nnyo. Omuyimbi w'eggwanga wanjisebo ogamba otya? Yeah, jetuli and we are pushing on. Bali Party ye muyimbi gwe tulina mu kizimba olwaleero, omuyimbi wa gospel musajja aveeri Jinja natuukayo ananga sajja balina ssente gye mukaabira gyalina ssente naye simanyi kyakwata nsi buli omu asala kiyira bw'ati oba yeeyongeddeyo paka wabeera Jinja. Kati gwe toli mu Jinja? Fe, we are proud of where we come from. Tuli proud nnyo. Era si Jinja awali investments naye nga si origin. Origin eriddawo. Origin eri bagenze babyawulamu right now egwa mu Namutumba district. That's where we come from. Fe tuli proud nedda. Omanyi omoja agamba ava Jinja akomawo agambe gye tuva wali naye eyo waliyo investment waliyo ebyenjawulo mu lulimi lw'e Namutumba. Mu lulimi lw'e Namutumba kodde eyo bababa abatu bonna mwena tusanuyike ino mwebale na Kacumbaali TV era mwebale ino towagira. Okay. Tutandikire ku nsonga za Viga Awards na awards za gospel. Ki ekiremesezza awards za gospel okubeera nti nno zirabika nga awards za Sachula? Kyekisooka omuli enteekateeka, omuli financing, omuli emikolo function engeri gye place to the extent nti nno batuuka noleeta awards nga tezirina mannya. Lwaki? Ndowooza bw'aba nga waliwo ensi eri blessed oba side nga ey'omukisa ennyo, gospel industry yensi Katonda gye yawa byonna. Be basajja bakyasinze ssente, be basajja abakyasinze obungi. Ekyo kyo tujja kikkaanyaako. Bw'oba okiwakanya nja kuwa ekyokulabirako. Kuba kati andaba nampuliriza ennaku z'omwezi nga 31 December nga tetunnagenda mu COVID, buli kisaawe kyajjulanga. Era buli kisaawe kyonna ky'omanya e Kampala kyabeeranga nga kipangisiddwa omulokole. Musumba ali gindi, ono ali gindi, ono ali gindi. Naye bonna baakolanga tya? Byonna bajjuzanga. Ate munene wasigaleyo n'abasigaddeyo mu makanisa n'embifo ebyenjawulo. Bwensinzira okugamba nti be basinga obuki obungi. Naye ate mu ekyo munene tetusobola kwerabira ate be basinga obugagga. Kubanga bw'otunuulira abasumba gwe bonna b'omanyi ne gwe wali okolera, tewali avuga mmotoka eri wansi wa $5,000,000. Sente ezo bazijjawa era bazijja mu bantu bennyini. Kati nze so atunuulira musumba ng'omugagga. Ntunuulira oli amuwa kuba ye oli amuwa. Katuve mu kwerimbika bino birala by'okusigirira akazigo n'ebisigadde. Ekyamazima kiri nti ani aba omugagga. Ivo bw'oba ng'olina essaawa ey'akabi nga buli agira bagamba bane omwana alina essaawa
okitegeera naye nga nze yagikuwa ani abeera omugagga kiekyo kati bana basumba kanisa biki twala tugende byonna bizinesi babeera bangi abantu ne bawa omuntu omu n'okakkanya nti nno omusumba ye agaggawadde ate endiga zo zikyali bubi kati awo wetujja nanti kati gwe okitutte ku gospel naye nze njagala nkitwale ku industry yonna okitegeera nti abantu bano tebaagaliza ye number one endiga oba abazisumba bonna endiga saagala twerabire nti waliwo abali innocent naye munnaaye mu ggwanga erya Uganda oba mu mateeka obutamanya tekikuggyako ki ekitegeera waliyo abakyala nga esente za landiroodi alizirese ku church kakati ekyo ekisebo tekigana landiroodi kukubanja olwokuba sente gumba ate munaye naziwadde musumba gundi yazinsabye kati ekyo kyenkunyonyola nti industry ya gospel eri rich naye lwakuba nti abantu abagirimu tewali ku bonna akolerera industry bakolerera bo kwekusanga abantu so nga ate munna bakozesa okugulu kwa gospel okufuna ebyabwe naye tebakolera Katonda. Weebale nnyo ekigambo buweereza si kye baliko buli si buweereza ziri bizinensi zaabwe kati buli lwoba nga okola bizinensi naye nga weelimbise mu buweereza kitegeeza byonna tewali kigenda kugguka ku bantu abategeera nga ffe bw'oba nga ogenda kukola buweereza kola obuweereza bw'oba nga ogenda kukola business let it be clear to everyone nti it's a what wano wooli enoofisi yaffe erimu bingi the Bosman management eri wano Pena Ministries eri wano the sport eri wano the Pango Mart eri wano Pango Engineering eri wano muganda wange tewali charity zonna business era bw'ojja n'ogamba nzize for Pango it's a business we are going to discuss business kakati bo kyebeerabira nti bo baagala babigato bimeka buweereza at the same time business it can't work like that beera open kubanga ne Katonda ayagala mwerufu atugende ku gospel Viga Awards buzibu ki obwatuusewo okulaba nti nno n'omuntu gwe bawa award agezaayo eri nga n'olunaku olwo tebannazifuna anti kyenkunyonyodde muganda wange nti bwe tugamba nti tugenda kukola gospel awards orewardinga ki that's number one weebale nnyo bayimbi bakoze bulungi gwa rewardinga oli otya nawe weetaaga award azigaba naye yeetaaga award kakati ate gwe naawe agaba award weetaaga ki osuubira kukola ki okitegeera naye bwe ŋŋamba to reward Ivan bwe nkuyita nali nkuyiseeko ku lunch so akuyita ku lunch ate ne nkuwa juice bwe ŋŋamba lunch it's lunch bweba juice njaga Ivan yangulira akatunda kati ge mazima genjagala wano if you say you're going to reward me kati ate tontunuuza mu costs zo nze tebinkwatako abantu bano bebawa awards basasuzanga sente munaaye kati kankubuulire nze waliwo amateeka gengoberera nfunye amasimu mangi nabamu bazzenga wano ku office nga baŋŋamba munaaye batugambye awards zaffe ziri wano nze kankusasula entwale eyange nemugamba munaaye ani yakugambye nti ze baŋŋambye award eri wano nze nkwegayiridde oba teriiko mannya gwe jimpenge nenkole ntya ngeeteereko nemuga ate munaaye si bwe kiri lwaki bajja wano eno bamanya nti nno gwazitereka because they know me am a businessman being a businessman tulina Pango Mart tuleese ebintu ebyenjawulo
twaleeta awards za mukulu wange actually kati ye president wa Abayimbi eggwanga lino King Wizire ye president wo ye president wa Federation of Gospel Artists omukkiririzaamu of course naye alina byakola ebitwala gospel mu maaso wali omumiitinzeeko tumiitinze emirundi mingi nnyo off camera and on camera and on these shows akubiddeko ku music wa ine tafari yakutereddeko ku music industry ku music career yo myaka gye mbadde mu industry alina ettafaali lyataddeko erirye mu side ye yes tujja muddako kuba King Wizire musajja wange naye pangomati so nze bwe ffe twaleeta awards era ne tukola party yaffe as a business what nze era tebakulimba mbe wange waliyo charity simumanyi nze ndi business man era twakkaanya as a businessman nenkolagana naye ne Royal Music Ame Awards bwe yavaawo abayimbi ba gospel bangi ne bantuukirira abaagala mbasponsoring ku shows abaagala mbasponsoring ku kino ku kiri being nti ye industry bona gye bakkiriza nti njibaddemu yes kati mbandi awo n'omukulu najja n'agamba twandyetaaze abantu ab'enjawulo twandyetaaze naffe otusponsoring ku awards zaffe number 1 kino kiri ku record nze si sponsoringa buti sponsoringa awards kikyotegeeza situnuulira budget yo if you want my sponsorship ntunuulira the quality that I can sponsor okitegeera togenda kujja olw'okuba gwe walowoozezza okuleeta akuumako akatonotono nze nsebo nsponsoringe I don't attach my brand on fake things antuukirira musajja adde mu gospel industry oba emyaka ebeka bamuyita Prince Nikakaika kibula banaye abantu mwenna abaliko Prince musajja wange Prince Niki musajja wange oyo naye bannange yali anzise so as a bwantuukirira definitely Pango it's a group of company I deal with a lot of people nkola n'abantu munnaye ate nga baganda bange so buli omu nze respecting gundi ye office ye ninawo sister wange Rita wano era respecting office ye bwagibaamu ne bwe mba nga njagala nnyo naye nga kyeweetaaga kiva mu office ye I will send you genda mu office ye omumala okwesotinga mujje kati bwe yajja wano wali watukolera ku purchase zonna era ne mugamba okay what do you want n'agamba njagala ABCD ne mugamba bw'oba okyagala gyendi nganze it's okay bw'oba okyagala nga company ngamba no nkyagala nga company ne mugamba okay kati genda ewa engineer apurchasinge mutwalire qualities ze weetaaga mutwalire ekifaananyi kye weetaaga mutwalire byonna bimuwe details era namuwa details nina papers namuwa details ne batuula wansi n'agamba okay ngenda kusindikira quotation ne bacontactinga be balina okucontactinga e UK ne mu China ne tuchuzinga ffenna nakanya ne supplier gwe tuchuzinze najja naŋŋamba munaye mbadde nsaba tumaze okukkaanya ne muwa condition eri gye nkunyonyodde ne mugaa okay but if I'm to sponsor sponsoring high end quality lwaki because nandyagadde ekintu kye sponsorinze nkisange n'omwana enkya mu 10 years from now nga tekifeedinze tekimenyese tekirina buzibu era ne tugisalawo munnange nga awadi gye tulina okuleeta ng'ezitowa gonde ng'ezitowa kilo namba okitegeera ate nga ne quality yaayo yeeyo nemanya okay I'm working with people abategedde kyenkola ki era n'agamba okay gye ngenda otwala ne mugamba okay naŋŋamba naye ngenda sasula ku Monday ne mugamba it's okay era nina n'ebipapula ssebo bino si byakwogera bwogezi ewange osayininga byonna tokeera bukezi ku makya n'osituka ate n'ogamba ate munnaye sibamanyi
buli document mba nayo kati zino zonna oziraba zino zonna zolaba contract z'abantu era ze basayininga okitegeera kati njala nkunoonyeza ey'omusajjawo tebabeereyo ne bagamba nti abasajja tebalina gye basayininga ate batuwaayiriza nze buli kimu nkola ki mba nakyo munnange ne tukkaanya ne mugamba it's okay sina buzibu naawe genda okola otya yo gundi eriwa tabanga yasindise pati n'agijjayo ekiraba kati eno ye pepa ye gye yandeetera eya sponsorship irabye yeyo eya sponsorship era gye nasayiningako nemukakasa nti sirina buzibu ngenda mu sponsoringa omwana ajja kumpa gundi ndala kakati munene netukkaanya netugamba nti omanye ekiriwo nti sasula naffe tugenda sasula paati yaffe era nze nengenda mu maaso nempandiikira omukulu nemugamba omanyi nti awadi ziizo tuziconfaminze we shall take them ne batandika ozikola ki ozikolako nze gwolaba wano nensasula dola zange ezigingira 1,000 kubanga tuli mu dola rwenda mu dola nga rwenda nga mu dola rwenda 13 okitegeera yes from my account from my company transactions zizo nawe eziri nga tebannakuwa ssente bo nokuba kati okakasizza kasita ojja ne weetaakingako binga gospel kati bw'aba ggwe osoyina omukkiririza ate osayininze nina agreement yo I have his agreement osayininze otutte paati yo nesigaiza paati yange munene ensasula paati yange lwaki nasasula paati yange nenkikola nga obwa sseruganda nengamba omusajja ono ayinza sagala alwewo kubanga bw'olwawo manyi kyetukola tukolera express ya bbeeyi bwe tukola express ogituusa wano katugambe obadde wakusasula dola katugambe obadde wakusasula dola nga 1,200 weesanga mu dola 10,000 nga 4 plus so nenga saga tuyingire mu express kamusasulire nemusasulira nemuteeraawo ng'omukulu tajja nemuwandikira email esooka nga tajja nemuwandikira ey'okubiri nga tajja nemuwandikira ey'okusatu nga tajja mpaka lwe nalaba nga ate wiiki ekola ki kati ekisinga okunuma mu byonna nampita nangamba jangu nina show yange jangu kakasa abantu about the awards yes show yeri ku gugudde nemugamba it's okay nengenda ku show omanyi all through ebintu byenjogerako mbimanyi nengenda ku show nitukola show era nengamba abantu bana ffe tuleese ki Viga awards nembagamba era mumanye nti this is the first time okukakasa n'okukkiriza nti award yegenda okuba ekyasinze lwaki kubanga naye nkiteekawo omukono nga nkimanyi nze nali releasinze sente from our company nali manyi kiki award ki gye tugenda okuba nayo okitegeera munene nkakasa abantu era buli omu nakkiriza nti era people started calling me no oli okitegeera kakati obulango ne bugenda mu maaso nga bagamba Viga awards yeleeta ki awards omukulu nemulinda nga takola ki waba wabulayo wiiki emu nengetinga worried nemukubira essimu nemugamba obudde bugenze badde nsaba wandize netulansi netukola ki netwogera yalema mba nti unansindikira message nga ngamba jangu tutuule wansi twogere ku National Theatre tulina press conference. I was like no kati press conference njogere ki award teri mu Uganda mbagambe sponsorinze nze mbeerewo ku kintu kye sponsorinze mbeerewo netuuma ekintu ate kisikoze eki kyesirimu nengamba no nemwandika nemugamba before nga sina reacting on anything mbadde nsaba ojje tutule wansi twogere nangamba jangu okime kaadi zo ez'okuyingira kati wonanga nebuuza kibanga bogamba nti muganda wange alinga tamanyi bigenda mu maaso mu side yona okitegeera nangamba umusajja ki ekigenda mu maaso oba yali amanyi omukoledde byabwerere nga sponsor ate wandisayininze nti ogenda sasula full kone kubana pango mati yaliko buli kimu kyaliko Ivan muganda wagoli muganda wange buli kimu kyaliko naye buli kimu ekyaliko saawa zino ndi mu kamera yo mbagamba amazima
nze sewali yadde ekintu n'ekimu okitegeera kyetwakkaanyaako omukulu kye yatuukiriza. olunaku lwa awards lutuuka nga temumaze buli kimu. kakati olunaku lwa awardi olwo lutuuka n'ayita ne mugamba munaaye nze sijja sobola kujja naye because of the respect and honor that I give everyone nencontacting omu ku pango n'agendayo ne bagenda babiri actually nga njagala nfune kiki kye nayogera nekye na defending because abaana bano mbawa respect bonna nti ne bwe tutuula meeting mani n'okubabuulira bamanye way forward nti banange tuli wano na wano kino na kino kyabawo bwekiti ne bwekiti. That's why nze buli kimu nkiteeka mu kuwandiika nti bw'ojja we have to write down. Yes, kakati munaye ne muga agendayo olabe agendayo n'akomawo nanyumiza bye yanyumiza ne ngamba okay munanga wadi zaali zaakaggwa wepa simu yange neetabuka. Kyembuuza nga tetunnabatuukawo ku award baba kuwadde invitation olina okubeera ku award naye nga temunnaba kumaliza na mukulu. Award zino bazijjawo ate zibawa abaana. Kati ekyo njagala nkikakasa abantu nti banange award ezo na ze mwalaba okwo size award ze nali mbagamba. Ezo ze wali bagamba zaali zitya? Ezange ze nali mbagamba ya award omwana gye yanditerese emyaka 15 nga terina kyebadde. Ya award gye yanditutte ne bamuwaamu ssente. Ya award gye yandyewoleddeko n'akola ka business ke. Zino bazijjawo ze bawa abaana byabwe nze mmanyi. Abamu kubazifunako n'obudde buno kuba naliwo nga bazigaba ne tezaalingako manyi. Tebaafuna zaali award 2 nti Ivan nti wangi owangudde award n'oyimirira era wenyini nga wakakyuka bagamba asokolete ati pati naye alina okulakwata tujja giteekako era award yemu nga gye bazza. Abaana babagamba tugenda ziteekako amannya enkeramu. Kubira omwana yadde omu nze nkubuulira olwaleero bw'oleeta omwana ng'alina award nga yagiwangula nze nzikuwe ng'alina ewaka. Nkugambe waba nga wali omuntu yenna ng'omwana alina award y'ewaka nkuwa ssente. Omukankule muganda wange Wanjiri promote. Njiri ogamba otya papa? Ate namusuubiza gyava. Oli steady? Bannange njagala kulaba ku award. Award ojajjira abasebo. Naye nga wagifunye? Sinagifuna taata. Iye budde nga bugenze babagamba kuba naliwo nga bagamba bagenda ziteekako linnya then enkeera bazibawe. Simanyi sifuna nakagamba kujja kugikima. Naye ng'okuva olwo omukulu mwogera naye Prince Nick. Yankubirako waliwo olunaku lwe yankubirako abalwaliro lwakubira kusatu wiikendi ankubiddeko. N'agamba awadi mugenda gifuna ddi? Teyangambye specific naye yangambye muno tugenda zifuna then tujja kukola ne party we batya. Okay. Kale muganda wange yoga. Kale muganda wange we bali kunzikiriza. Kale. Owai. Kati oyo nno mutanyi wa. Bagenda nakola party sibo. Nze sina buzibu. But actually kakati wakozesa sente zo okusindika batandika okukola order in form of deposit. Sente ezo ogenda zifuna otya? Na office ya pango yatwala omukisa era n'olukisa okumutegeeza era ne muwandika n'amawulire bamala okunkubira bikibi newe era ne mukubira message ze zimalamu amaanyi ne pango yennyini nayo emails zonna kweziri nazo zimala ki amaanyi. Naye amateeka nga bwe gagamba kubanga yasayininga agreement gy'alina obulungi. So eteeka nga bwe linnyonnyola eriteeka ligenda mumukolako ng'omuntu. Abamu ku bayimbi ba gospel beemulugunya engeri award zino ze zaakolebwamu.
naye nfunye omukisa nti omuyimbi wa gospel yali waneeno omukulu ogamba otya sookoddemu obuze ku bantu nga wetugenda n'ofuna omulala waneeno ali ku layini naye abantu awards zino waziraba otya? Awards nze nganze nali ku event naye tezavaayo bulungi nga bwe twali tuzisuubira kubanga nze ng'omuntu nina value gye attachinga ku Viga Awards that is beyond any other award gye nali mbaddeko. Naye sometimes ne wabeerawo challenges wakiri tulina okulwana tukeeping legacy yaffe ebeere nga weeri ya Viga Awards. So this year tekyali kirungi nga bwe nali nkyagala era nga nkisuubira ng'omuyimbi wa gospel. Kino kirekawa music industry naddala ya gospel? Kati bwe tubeera nga tulinawo omusajja omukulu akuze nga yawaniridde abaana abalala bakula kati ate n'atandika okukolawo kati omusajja gwe njogerako ye Viga n'atandika okukola ate ebitayimiridde bulungi ate kituleetera nnyo okweraliikirira nga ffe abadde bamukkiririzaamu. So nga bwe kyali it brought some concerns to us tugamba we need to stand nga abayimbi ba gospel. Yes ensonga lwaki tugambye ffe tuveeyo tutandika okukola ekyaffe. Viga Awards saagala zoogerako kisizivuddeeko saagala zoogerako. Oli nominated oba nedda? Bazinominatingamu okuva nga naakajje Kampala naye saazirabamu kirungi. Balabika bambi nabo balembesi baba baagala kufunamu like saagala zoogerako. Abalokole lwaki temwagala bintu byammwe? Anti ababitegeka balabika si balokole. Abalokole ebintu byaffe tubyagala nnyo naye oli akitegeka ng'alina goals ze za targetinze. Bangi bajja mu gospel kolamu ssente nga sibaweereza. Yensonga lwaki saagala zikuba naye saagala zikomentingako. Awards zo zibaddewo kuva 2007. Oyinza okugamba teziri authentic. Munnaye ebintu byonooneka bitandika bulungi ne byonooneka. Twali baana batonze 2007 nali mwana muto. Eyo waffe mu kyalo nga nziwulira ziringa naye ziringa ezirimu omulamwa naye okuva we banominatinga saazaagala nnyo nga nze but sizirinaako buzibu zibeeyo Viga Awards. Mentamu endala. N'omu ku bayimbi abalala ali ku ssimu. President wanje kanyimbe mu nnimi ye hiti etambula mu Uganda. Teri atakimanyi ekyo. Oli live ku Kachumbali TV era abantu bakuwulira. Lwaki onsagisa? Ku nsonga ya Viga Awards sebo. Tukimanyi tino wali mukulembeze mu gospel industry era nebigenda mu maaso bigoberera. Naye abantu beemulugunya engeri awards ezaakolezebwamu n'engeri zezaagabibwamu. Oyinza kyo kuzoogerako ki ng'osamalayizinze? Bwe mba nsamalayizinze njogera ekigambo kimu omwami gwe bayita Prince Nick Akaikai awummule ebintu ebyokutegeka award. Bw'ataawummule ajja kutukira ku award ceremony enaddako olwa pressure n'olw'okuggwamu amaanyi. Tosobola kutegeka award ne banominees ne babulako ku mukolo n'abantu ne batajja n'ofuna abantu oba baalinga 30 mu labonita nga bw'ogimanyi. Okitegeera? Bagamba nti nno mu abantu abaludde mu industry ate nga mulinamu n'akasente temupromotinze gospel industry kimala. Yagaana tutuukirira nze yantuukirira ng'ayagala miliyoni 7 muyambeko ng'obudde buweddeyo naye ate y'omu kubatakkiriziganya na bukulembeze bwange ayina ye gwayita pulezidenti kavubuka kali awo kampi. Okitegeera? Nze musajja ddala nga nze sisaana kubeera mukulembeze kati neneebuuza gwatalabanga mukulembeze ate lwaki aba amusaba ssente. Oli musajja mukulu ayina n'ekitiibwa tomuyita kavubuka kampise mukama wange ayina n'omukyala. Akyali muto akula. Tutereeze lulimi ssebo. Maybe akyakula nga nze mulaba ng'omwana omuto. Kiki wandyetaaze kitereeremu mu gospel industry? Sokoddemu ekibuuzo kyo? Kiki wandyetaaze kitereere
mu bukulembeze obugenda mu maaso n'ensonga awazi zatambula. Bwetutunulira abakatuliki balibo mu bumu, bwetutunulira abaprotestant balina obumu, bwetutunulira abasiraamu balina obumu, naye bwetudda mu balokole tulina enjawukana nnyingi mu basumba ne mu nzikiriza. Oba owulira? Yes, so ekyo tulina okitereeza ffe kennyini. Kati twasaba abayimbi ba gospel tukwatagane tukole ebintu eby'amaanyi, naye okuva omwaka oguwedde paka olwaleero teri kivulu kya gospel kirabye mukisa. Okitegeera? Byonna bisala, abaana bali mu mabanja, abaana bakaaba. That is why tulina okusooka ffe ng'abayimbi twegatte, then oluvannyuma osanga n'abakristaayo bajja kujjumbira ebintu byaffe. Omukulu Prince Nick ensonga azigoberera bulungi ng'omuntu omukulu. Senga akuyita omuyambeko omwe ku magezi. Prince Nick taliko tuyita, nkusabye ekintu kimu era bwe muba mumulabyeko mufukamire mumwegayirire mumugambe Prince Nick tukwegayiridde, President Lanek yasabye owummule. Prince Nick yawummule agenda alime. Okitegeera? Akuze nnyo okutuuka okuwummulanga ne President Museveni akyayagala entebe. Prince Nick ye industry agiveemu awummule. Bwe yategeka show ya Fiona Mukasa yafuna abantu 7. Okitegeera? Buli kyakola tekiraba mukisa, awummule. Oyina essimu ye, lwaki tomukubirako ne mutereeza industry eno? Eki? Oyina ennamba y'essimu, lwaki tomukubirako ne mutereeza gospel industry eno? Oyagala nkusindikire screenshot nga mugamba awummule? Wamugamba dda? Namugamba dda awummule, ekintu akite. Abayimbi okutuusa n'olwaliro nga tebannafuna awaadi zaabwe ze baawangula. Lwaki? Kati omuntu ategese lwaki tawummula. Okitegeera? Yabawa bupapula nti artist of the year ne bakusimba akabaasa kapapula nga kuliko ekiwandiko ne peni nti artist of the year, come for your award next week. Next week yaweddeko award teziriiwo. Oba lwakuba tebakuteeka mu kategole yonna bwe busungu? Si busungu, nze kyenasooka okugaana award yonna eye Uganda okunteeka mu nomination bwe njiwangula banampaaki. Toyagala bakuteekemu awaadi zonna zonna? Kati Kachumba likugamba gange kino ngenda kitencha kunasa bankolere bwa awaadi wange ntekeko artist of the year, ntekeko song of the year, anti kuwa muntu akoledi etayinaako yadde baasa ya ssente. Obusungu nga bungi, oluyimba lwo lwatuusaawo okumeza amalala. Bwe nagende wale Jackson waggulu wa TV ye wajjudde buli kika kya awaadi bulinga 30. Bumukoledde ki? Bumuzimbidde ennyumba, bumugulidde emmotoka zino zihama oba zi cross country. Awaadi ziri awo tezirina mugaso. Abakulu abapango management abali mu mulimu gw'okuleeta awaadi ezo yankubira essimu ne baŋŋamba jangu ono n'awaadi tubanja ssente, babanja ssente, era oyo Prince Nick bagenda mutwala mu kkooti. Senga bakutuukiriranga gwalumirwa gospel industry olirwedde basasulirako ssente? Nja basasulira era awaadi nzitwale aspindinga nansekera obulungi nsimba awaadi nansinda amazina amalungi nga musimba artist of the year awaadi. Kugamba nze nja zigabira Noah Boda mu awaadi. Nange bampeeyo awaadi taata. Kachumba TV nga jiwa awaadi. Tweyanzeege mukama wange, siibula abakuwuliriza. Gospel nazigobye nga presidenti. Bolone bwa awaadi obujjawo mu maaso tezirina kyezituganirwa. Otegeka otya awaadi nga temuli Levikson? Otegeka otya awaadi nga temuli Bugembe? Ezo ziba awaadi kitakyeza gospel. Babugembe balimu mu video of the year, naye omukyalo omukyajinga yabawangula. Anti kyenkugamba ebintu birimu okwekubira side. Tebaziwa bantu batuufu. Kati kanze kankubuulire, neziri ezennyini ez'oli omuvubuka omumpi gwe mbagambye. Awaadi ezo ekyasooka okubeerawo zaali zeekubira side, batuwa mikwano gyabwe ab'eŋŋanda ne family. Kale tukweyanziza. Ensonga abasajja ba gospel bonna bakambwe. Ki ekyandikoleddwa okuzza emitima gy'abayimbi ba gospel? Ekyandikoleddwa kye twawandiika mu ndagaano era nga kampani na ndi wa mukisa nti naliwoko
someday not all days but naliwoko nendaba okusigninga okuliwo okugenda maaso ne quality ya award gye baagala oleeta byebyo ebintu ebyongera ekitiibwa mu industry byetwali tulina okukola naye kyannaku nti tebyasobola kubeerawo. Yene endagaano gye mwasayininga n'abakulu ba Viga ennaku z'omwezi nga lumu ogwokusatu omwaka guno 2020 njagala laba mukono gwa Prince muganda wange olina omuntu ali legit taata Viga Music Awards ne bw'obusomera Rasa Daniel wano waggulu waliko signature ya Nick enamba ye naye yeeno zezo nedda kankonfaminge namba esimu wosinga okukonfamingira waneeno kandabe waneeno esimbyayo 75 nesimbi namba yeeyo omukulu akuwa akasente so zemubanja ntono sente mmeka ine mundagaano mweziri ziri $4 bina bona yes nga kampani yamusasulira over $10 kati bwensanga omuntu agamba mbu you love gospel since you sponsored him wamusasulira $1 esuka I sponsored nensasula $1 eziwera 10 because ziri $913 kubulako mekoweza 10 nekyenasasulira tekyewali kikoleddwa senga ekitegeeza asasula ezo sente awadi ozireeta n'ozimuwa zisina buzibu naye nze obuzibu bwenina naye bwebo still agreement alina okubitinga time yaggwako kyekisooka so kakati ekyo ajje nakyo ng'akimanyi omanyi njagala abantu babe nga bamanyi amazima yagamba agenda sasula ki osoma part A one time full payment on Monday nga 6 ogwokusatu 2023 webale nnyo I do not have any letter from him talking about this so buli kimu kye nakola kiri mu mateeka kati okujja nga muŋŋamba nti ate munaye era nadde njogerako n'abantu abamu mu gospel industry ne bagamba banange bwe munaawulira nti si kyaddamu yadde second name to stand with a gospel oba manager oba gospel what njabba nkoze ekimala tulina awards ezigenda okuddawo akyemmanyi omukulu pulezidenti alinayo awards ze waliwo awo omusajja wange Hope alinayo katika awards singa bakutuukirira tobayambe ekisooka kya byonna kiri kimu I no longer sponsor wabivuddemu anything concerning with gospel on this generation I no longer sponsor. Yesu bamunyiza emirundi mingi n'asonyiwa gulwa kitusonyiwa munange no sibalinaako buzibu era nabasonyiwa anti lwaddamu okolagane n'abakasi atuukiriza concerning with the awards I no longer sponsor waliwo muganda wange abantu abalina kampani nga zenina bagenda kukunnyonnyola okitegeera kati waliwo sente zenina okusasula China as I speak okuva lwe batereka awards paka leero kati waliwo sente waliwo hotel zenina okusasulira abaana abatambula okukebera awards okulaba abaziri legit from my company waliwo sente zenina okusasula okitegeera kati njagala saagala ne bw'ataleete sente nina okuleeta awards zino eyo nalosi njikoze ki okitegeera kati oli mu $1,500 plus nandiziguzeemu kapoloti nange neneeyagala oba nenzikolera kati waffe mu kyalo ofuna 10 ku 10 ezo nnyo kati kingasa ki muganda wange omulangira okeera ku makya nga tenze nfiirwa bufiirwa kuba nange nateekawo bizinesi okukola ki naye neŋŋamba kati kyo kye bayita obuweereza neŋŋamba this is the only way because nze nayimbako manyi kyekitegeeza omwana okuyimba manyi kyekitegeeza omwana bamuwa awadi nemenyeka oyo bamuwa awadi takyagirina tekyalina mutwe akawadi alagawa erimu akaivu wakeeyo naye n'ebitundu byayo wetugiterekedde bakuwanga eri fake ebyaffe byali it was earlier on size zino ezakamenyekera ku stage
zino ezaffe zaali zaddako yali modo ndala nga tefaanana neeno yali kasajja naye obuzibu bwa musumba buli bumu ati kati ye abasumba bayibuli egamba bo bakuba bakola batya naye kati sikuba wabula kwogera mazima Prince njagala nfune award from you kino kigamba abayimbi ba gospel bonna na buli omu yenna ali mu art toyambala bintu biri fake kati bwoba bwemanga nze so akwencouraging okwambala ebintu ebiri fake gulingattemu naye nga ngatto yambala essaati emu naye nga ki yambala chain emu mu bulamu naye nga ki kati buli kabakuwa award emu lubeerera myaka gyo gyonna ng'owangudde award etya naye nga award bigambo ekibenza okugamba Prince Nick nga tumaliriza muganda wange njala muganya ekintu kimu guno gwe tuliko its kwagala I believe kinateeka okuba kikola lwa kwagala naye ekintu bwe kigaana okkiriza nti kigaanye otherwise ebintu byokkeera ku makyato ga let me do this by faith bro ebintu ebimu naffe bitulema ne tukkiriza nti bikoze ki era ne tulinda enkya yes kati ekintu kyeyakola kibanga omusajja wagenda okunoonya omugaati ne gubula ne yeetuga n'alimu okutuuka eka okitegeera mbadde musaba n'obuwombeefu obw'ekitalo ekintu bwe kiba kigaanye kati singa yakwata n'abayita n'abagamba naye mpostpondinze tewali yandi mukubye ekibooko olaba tupostpondinga embaga a wedding ekitegeera naye kati gweogaana oli muti okupostpondinga omukolo ne kuswaza to this extent kati bino omanyi lwaki binnuma Ivan binnuma nnyo because tewali promoter agenda sasula gospel artist sente ezitegerekeka nga mubeera mu byawadde bitalina makulu ate si yeyeka yensonga lwaki abasinga bazeesamba kuba saalabayo bayimbi betumanyi ba top artist nze ku bayimbi abali under the Bosman management no nominating omu kutwala mu kooti ogenda muwaki award eri supposed kola ki to promote and to give you the value ne kati okuwa omwana award MD promoting omuwaya kimuleke Kachumbali TV tugenda nonya ku mwami Prince Nick ate tuongerezaawo kubanga naye ate wali ekintu kyenjagala omanye nti industry kubanga abaana tetubawadde solution njagala kugumya buli mwana yenna ayimba gospel tobiva abafuna awards nga bude mutebanazifuna bo tebajja zifuna abamu batabanyi bange tebajja zifuna naye njagala bakakasa ekintu kimu temwekyawa ebyo award biki katonda asobola okurewardinga ensi eno eraba please sticking message ki eri abayimbi ba gospel buli muyimbi yenna owa gospel njagala mukakasa nti mwagala nnyo ekyatuli mu kulwana nga bwe tusobola industry egenda nyumirwa nnyo because erimu abantu ababonyebonye ngaffe bebawadde ebiduplicate bebabonyabonyeza bebakoze buli kimu so kakati ate munaye mukama atublessinze mukama atuwadde ku mukisa tugenda kuteeka mu art ekyetaagisa tukole videos ennungi tubasupporting mu bulungi muwangula award ogitwale mu banka bakuwe ssente ogenda omala ebizibu byo oligijjayo obeera omuyimbi nga promoter gwasobokera kumakyasasula ssente ezitegerekeka ogenda performing bweyogera ku ssente wano ng'ofuka mamoni naye njagala nkibagambye abayimbi ba gospel bambala balya balina okunaaba balina abakyala nga ggwe asolooza ekimu ekikumi n'ekiweebwayo tweyanziza n'olwensonga eyo amwe n'abayimbi ba gospel kyensinga obbasaba obumu kyekikulu Prince Nick ensonga ezogeddwako si mu bubi bwe kiba zitagisa zitereezemu ate tutambule Copy Bry alina ekivulu tugende tumwagire ku hockey ground erugogo tugende tumwagire omukyala Tiana Banks omukyala w'amaanyi oyo gyali eyo muyimbi ali bweru eyo naye beeri neeno nkutumiddeko nnyo nkwagala nnyo music akayimba kewakola ne Palaso tekankolera ddala bubi kankolera ddala bulungi laga Piper naawe nkutumiddeko promota w'omuyimbi oyo omusajja yatadde oluyimba ludduka sipidi sobola vaawo nga tamaze kukonfaminga bantu
music wo abantu bamufuna batya kayimba kyakapya projects mpya ejja maaso awo bantu gibagamba. Yes, of course bagita Afrix album. Ye album etogendo topping oba gospel basi gospel basachula wonna mu East Africa. Nga tusose ne releasing oluyimba olusooka of the album baluyita Yabimala. You can find it nakalabiyeko kama video si yaba gospel. Gospels oyo bamuyita kachumbali wa album. Era abantu bagatandika okwekengera sente ozijja obiva gospel muyimbira mu church kati nnyo muli mu magandula naye engeri mwakula bubi babakuza bubi babakuza mmanyi nti abalokole tebalina sente naye Bayibuli yagamba nti Yesu yagamba abayigirizwa nti kizibu nnyo omugagga okuyingira eggulu. Bayibuli yagamba abayigirizwa ne beeraliikirira bonna kitegeeza nti baali bagagga okitegeera. So sinjiri ya bukopi nti nabwavu nti please omwavu yayingira eggulu nedda. Actually omwavu kizibu nnyo okuyingira eggulu okusinga omugagga ayitewa. Eggulu lyakuwaayo mpugo. Eggulu lyabo abagagga mu mwoyo. Lwaki? Ani omubbi? Mugagga yabba, mwavu yabba, yeyeetunda, yeyeegomba, yakola ki? So tetujja yimba njiri ya bukopi. Mumanyi nti naaliso digital abantu bamufune ku platforms ki? www.balipatiphd.com. Ogenda from there ogenda sanga Instagram yange eri registered, eri verified, and all websites Google, Amazon, Spotify ogenda bisanga on one area. Sibina ate nkusharingire link ya Facebook simanyi yachi. Facebook nabo balina company nganze www.facebook www.balipati katulaki nkuwa link ye kitegera website finding eyo oluyimba lwange olupya. By the way oluyimba lwange olupya Yabimala of Afrix album luli ku website yange yokka. You can go there no downloading audio yo ne video teruli walala. Yes sebo era nalusaayo oyingirira wali mweraba